Kabaka mwanga omumanyi. Wamuwulirako? Namuwulirako eyo ku gundi eyo. Okuki? Tawuni. Nga bagamba bati? Nga bagamba nti Kabaka mwanga. Yali musajja oba mwana? Yali musajja. Tiwawulirako ne ku buyimba Kabaka mwanga nanyirira. Kabaka mwanga nanyirira. Akayimba yakayimba bamuyita Digital Wizard. Digital Wizard, yes. Naye omuma? Oli omumpi ali wali eri. Webuviiri. Wakitegedde yakayimba. Ng'oli smart leero nawe kituufu wanyirira. Olinga Kabaka mwanga. Digital Wizard. Obulamu bwa Sheebah. Bannayuganda bamwaniriza bamukoledde ebyenjawulo. Kizibu osanga sebo omuntu kyo balaba mu nsi teweevuma nga bagamba batya? Teweevuma nsi nga tonnafa. Export TV to the world. Balamusiza mnywanyi nze omwana soda mbeera ne Abel akuba leero teyasomye. Ndiwonze kano omukulu ono. Tuze tunyumyenyumyemu ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Yaman. Soko otubuuzeeko. Digital Wizard soko otubuuzeeko mugana. Eyo naye nga mugamba mutya bannayuganda bannange this your boy Digital Wizard nga nina omwana soda. Obadde ombuzeeko. Gambamu. Mbeera eno ne nkulaba ne ngamba naye mukama wange ono yakola atya. Endonga etambulete. Endongera fiti era nga wemanyi just not what I. Nakuwulira ng'ogobaganya X. Lwaki mutabuse ne ba X ennaku zino? X toyina obakwatamu. Muyaya ajja nakuyisaamu eggaali. Okimanyi sewo nabo balimo tukozesaamu. Muyaya sewo ajja nakukozesa n'akusuulawo. Kati oba olina omusawula bubi nnyo. Akayimba twakakoledde waakoledde? Akayimba twakakoledde wa Gizawe Makindi. Katambula katya? Kayimba katambula nno bannayuganda mutambuza akayimba bakyali bange. Banaye buli akoze akayimba challenge akayimba bakayita tokikola. Banaye mwebale nnyo mwebali eddala. Wavudde ku kyokka kolo olinayo X oba just walabe banno bangi nga babadingisa n'ogamba kofuke speaker waabwe? Bayiza nafuuse speaker naye sirina nnyo naye bw'otungamu emabega nange nnyinza okuba nyinayo osebo babaayo. Naye nze atalina X nze kamuusi. Alimba. Waliwo akayimba oluyimba olwo mukunjano yali akalubya awese omugongo n'agamba Sheebah sobola muzza. Oluyimba olwali tukira mu mbeera yennyini ey'oluyimba lo. X nkulaba yagala kunzira tokikola. Sheebah yali yagala kudda wa mukunja. Bayiza mukunja yali akayimba kange. Aka X nkulaba oyagala kunzira tokikola. Nagenze wange omwana amuzizza. Oba yabadde achallenge nga nze. Liba ssanyu gy'oli oba nnaku? Chikubamu naye yize. Kati tudde in actual sense Sheebah omumanyi bulungi. Sheebah mmanyi. Briefing ate tunagenda mu maaso kikyoyinza okwogera ku bulamu bwa Sheebah from the start paka one. Obulamu bwa Sheebah. Bannayuganda bamwaniriza bamukoledde ebyenjawulo. Kizibu osanga sebo omuntu kyo balaba mu nsi teweevuma nga bagamba batya? Teweevuma nsi nga tonnafa. Yes. Obulamu bwe bugagga. Sinzira ku opportunity yagwawo mu bulamu bwe. Kyanjawulo nnyo ku bulamu bwe. Yalinga ku street. N'avaayo n'alinnya ennyonyi. Digital wali olinnye ku nnyonyi? Sinaba naye nate. Oli otya mulingwa gw'oyita omulalu. Akusiiga oli. Naye gwe ebisima biri ku nsi. Ali kata. Yagenda ekkata. Ebyaddala. Saawa yonna Mbaga. Bwe ebintu Katonda alina engeri ebigattagatta mu bulamu bwe kyova olaba nga tonnafa. Yasina oguma bugumi. Mukunja atasera yavaayo n'ateekawo embeera mu bulamu bwa Sheebah. Waliwo bannayuganda abavaayo ne basiima. Oba oli awamu ne batasiima. Nze omu ku bo abasiima. Abatasiima? Abasiima. Nsonga ki lwaki wasiima? Anti lwa nsonga abantu bangi bwe batyo tutyo basembeza mu bulamu nga tetubeenyinyala naye omuntu asembeza omuntu bw'atyo. By the way kintu kyanjawulo nnyo. Eri abatasiima ne bagamba amufunyeemu era ne byasinga n'onyinza mukunja n'okutuuka okumuta n'agenda nga bagamba mukunja tosobola bbeerawo Sheebah watakola ki. Anti kati mu bulamu bw'ensi muno kyobola bw'oba ng'osazeewo okukola ekintu kikole kusalawo okuwabula si kulwa abantu. Kuba abantu bangi batulemesa bingi ebyokukola kuba ne bwe naakulaga ekirungi nga tonjagaliza ogenda kungamba kibi. Kati nkola kusalawo gwe nga gwe okusalawo okwo kw'oba okoze kiba beta n'okozesa okusalawo okwo. Bye boogera ne boogera kuba bannayuganda boogera ate baafuna emimwa nti kasita afunayo kaddata ke kalwasa. Twagirwa TikTok. Asaafunayo kaddata ke kalwasa aba alina oyisaawo. Mu bufu bwennyini njagala obulire mukunja kuba Buladi twakola emirimu. Ttiimu ya Sheebah
tiimu Sheebah alina tiimu y'amaanyi eri bweru w'eggwanga nga bagamukunja teri yakuwa magezi kulabirira Sheebah naye lwaki owuliriza ebigambo kati njagala ggwe nga ggwe ekyaliwe naawe ogezeko mubuulira kuba eno saga eyaliwo esobola okukeera ku makyera nekolaki nebaawo osobola omubaako obubaka bw'omutikka obubaka bwe mutikka nga mukunja kyali wange munnayuganda munnange ate nga muvubuka munnange jasina okola kusalawo okugegobeera kyokola mungu ali kusasula inshallah totunuli abantu kusasula kuba teri agenda kukwata sente teri agenda kusasulya budde bo botadde muntu wabula gwe kikole ku lwa Katonda yali kusasula mungu olina lemezaamu ate mmwe bannayuganda aboogera buli mulabako oli ali obulungi progressinga ne muvaane mwasama nabo bakomerere digito mbakomeredde engooye abo bote bagenda kukomererwa gyotagenda kera kumakya otunge muntu nti toddamu kwasama kuba nekyagulanya akoze bingi naye era waliwo bye bagamba mbu ate omuyaye kino ate kino naye ng'ebyaddala maani musirikeeko ekiresa naawe gye muli ebigambo namwe biba biyitirivu naye muzirikeeko bakyamu bamanye we bakoma mumanye we mukoma bw'oba oguze kaddatako kateeke mu bikuyamba oba mubikwatako ebitakukwatako byesonyiwe bireke bitambule butambuzi si buli omuntu alina amagezi agoogera ku buli kimu ekitulendinga mu ggwanga kireka aba presidency nga advisor omumanyi fulufiga yakera ku makya n'awabula mukunjo naye kenyini akimanyi naye kenyini fulufiga akimanyi nti obwongo bwe kompolampola tokuba nnyo omukambwe muntu obwongo bwe buyina we bukoma ku byalina okwogerako amunaye abo tebakomwa yasoka n'awabula totwala mulalu kata omusana gujjamu okyobwoko bwe obwongo buyikadduka gwe mu kayanja ekisinatako n'agamba bw'onaamuteeka mu nnyonyi ajagulawo akadinisa mu bwengula ayitekyova bayetagirinnya agoba talinnya kyova yetagirinnya otera omulaba mbuuza gwe sitera mugoberera sitera mulaba mugoberera naye sitera mulaba talinnya ku nnyo simanyi naye nga sitera mulaba digi tosagadde oyo opalapalanye bwoti nze simugoberera kuba yagamba agenda kunsiba sigoberera muntu agenda kunsiba gwoti yali alinnya ku nnyonyi no simulabangako muyimbi si muyimbi ali awo abuza olinayo oluyimba lwo lwonna lwomanyi olufiga digito atereka bukyayi bwangu lekasiga bukyayi fulufiga mulaba bulabi era tolina yadde oluyimba lwa jero lwomanyi mulabiranga bulabi nga tiktoka bulabi era kati bino bigendo byombya fulufiga bayiga bajja ku interview zange ne mbabuuza fulufiga abawe kimu mwesonyiwe nti atuwe ekiralo ky'embizi ogwo nagwo gwafuuka musango fulufiga tiktoka nze mulaba bulabi ku tiktok ate kati ngambe ekyo omuntu abeera ku tiktok ayogere nnyo ku tiktok yaba tiktok sibwe ki si muyimbi si nze sirabangako ku kivulu kye baasi tawabula president ate ekyo kyonkimanyi ekyo kyo nakyo nkiwulirako amuwabula tamuwabula twagabye owulira twagabye ogambye omufolowinga amuwabula tamuwabula simulabangako kubamuwabula jeno si jeno simulabangako namumaje alina oluyimba kati kakujjukize okumanya nga muyimbi nze atamugoberera inayo oluyimba lwemmanyi fulufigo zunga ozungolagawa fulufigo zunga ngenda gabakuwaze wafe mukyakale mudigide n'abanyamunye akayimba kali ka fulufigo nakawulyako mu buto by then nali nkyali muto nga tutandika okukula mu biseera kafeero yafiira 27 like okweyongerako maaso okuba nali ntandisa otegeeramu ebyensi naye just nze nali natandika anti kati eriyo original version nebaayo ne remix yasinga otambula ffe ab'omulembe omutebi netugitegeera gye yakola ne palaso ndabika saaliwo that time no ndabika saaliwo manyi okolyako emirimu gyange ate mu nsi endala music atambula buli wamu agenda olwa palaso tolumanyi kati ogamba mulimu ennyimba ezitasala nsalo mukyakale teyasala ayinza okuba teyasala kubanza ebiseera ebyo myaka nali Tanzania yakuba mukyakale owe origino oyo nandigambye tewamuwulira naye wa palaso nga yakuba banja bampagira kansalisale ebiseera ebisinga emirimu gyange ngikolerako nnyo mu nsi eno kale tugenda mu mbaga naye omukunja atassa ne King Sheebah embaga yo tugenda gisupportinga akange ebadde oba mwagala oba temwagala olizi mu mbaga waliwo omuwala yavudde n'agamba embaga teetaaga gimanya yeye mukyala wa mukunja
babayo abatwesibako akyogaa mukunya mubi tayiza bulaba mwesibako anze mba muwala simutwala muno wabeerayo abakwesibako bwe mba muwala sirya babayo abakwesibako abo gye bali mu bulamu ng'era yagamba ono bba wange oba wamulyako oba tewamulyako mu bufunze gwe suuti wagolodde dda nagolodde dda tonawe nala ennaku zino ntambula neetegeeze bayinza okuŋŋamba gyankyanga omanyi embaga yo twagala okyogerera olunaku twagala lugwe bugu kati ntambula neetegeeze kyova olaba era ntambula ntaddekoko otambula ogaludde yonna wegigwirawo kijja wesunga ku mbaga kuba Sheebah yatugamba yesunga omugole amukwate ku mukono amwetoolole bw'ati nze neesunga kulaba mu Sheebah ng'ataddeko kaddaali gwe bayita omuki mu kaseera gwe bayita omuki omulalu gwe bayita omulalu ng'ataddeko kaddaali okimanyi bantu bangi gye bali eyo abalamu naye nga tebajambalangako jeno yayambala ekaddaali simanyi sikiwa jeno fulufiga yayambala sikiwa era agenda kwewunyanya alabe mu mulalu ng'amusoso kanteke disclaimer neno wansi bino ebigabo byetwogera bya digital wizard jeno indikesi ng'onoonya ono gwe kikwatako yange ng'omuntu tayambala mukaddaali sikiwulira sikirabanga oyo no mother fangoni fangoni yeki maama wa fangoni fangoni yeki fangoni kye kibiina ekikulirwa omukulu amanyikiddwa nga alien skin yomumanyi alien muwulira bulizi tomumanyi muwulira omuwulira muki muwulira biki byomuwulirako muwulira nti muyimbi mpulira obuvuyovuyo ne nonsense omuya mungi gwempulira byakola nonsense no waliwo bya just ebigambo gambo nga nonsense byogamba nga muvubuka munne ate nga muli mu industry nze nga muvubuka munnange naye kenyini akimanyi aba alina walina okukwata ate awatalina kukwata nti oyinza omugambawo omanyi tukola bingi digito oyinza okubeera nga gwoliawo ekufuula ennaku omanyi mu nsi muno tukula tetulina oyinza okuba tolinaamu ate bwofunaamu nolabanga abasigadde abatalinamu kasasiro kati kiba kibi nnyo okulinyirya eddembe lyatalinaamu yadde olinamu yaleeta FUP FOP kibiina kya byabufuzi era sawa ina agenda kwesimba oba kyekibalumya emitwe fopo byebiki Fangoni Unity Platform kibiina kya byabufuzi ebibiina by'obufuzi byemanyi kati ebituleni nga biri bisatu NUP FDC ne NRM FUP tomanyi ekigambo kibiina kibaita FUP FUP gye kiri bakiwandiisa bwe banakiwandiisa nga nkitegeera kubanze ng'agenda nakwesimba nga ne posta zitanga ati byemmanyi byebiwandiise NUP mpandiise ekibiina kya byabufuzi FDC mpandiise NRM mpandiise ng'ekibiina kya byabufuzi tasobola kera kumaca nakiwandiisa yamanyi ate okwesimbawo wesimbawo kati gwe obeera gwesobola omwakaewe musajja mukulu nze ndi musajja business man era mpa omusolo mu Uganda ina netini namba gye nteekako omusolo tosobola kawaliye ngobola kisobola mbuuzizza nze simanyi bakisoboka wadde kisoboka nze sisobola lwaki tosobola waliye ni kalulu ate muvubuka muno geto youtube ate muvubuka munange bwe bagambye buli omu asobola okulembera eggwanga gwe bagambye olw'okuba n'emitwe n'emyaka emingi oba n'effujja eddingi buli omu asobola okulembera eggwanga eggwanga sebo si lya buli omu kirekawo abafangoni soldiers abajja okuyisaamu eggaali digito wange beba mmanyi nje sinze njogera bya reality gw'oli muntu mukulu era oli muvubuka asobola osalawo ekigenda mu maaso nti amafuta galinnye enguudo mbi buli kimu kyankala mu lwayi naawe mu ggwanga gwesobola okwaliya ni akalulu tobuuza nze abuuza kale mbuuza bannayuganda bannange nga era muli bakulu ng'omuntu asusa emyaka 18 ng'ow'omusolo olaba eggwanga bwe litambula n'okeera ku makya obwa pulezidenti n'obuwaliyeni kirekawo eggwanga akantu kano njagala mukasalemu naye kenyini ndakasalamu kale ku Facebook ekibuuzo kino kya digital wizard gwe nga gwe alien skin wandimulabye ng'akola bintu nga ki okusinziira ku gundi gy'alina following n'erinnya alina kuyimba ezo oba okwenyigira mu bizinensi endala kuba nawulira makanika osobola okwenyigira mu bamakanika oba okusuubula emmotoka kyene naye nga kwa pulezidenti sawa kintu kinene era ne Museveni yadde tumunenya naye asula ku bugubi okulembera eggwanga kati kambuzeemu mu zonna mistakes yakola mu bulamu bwo kubanga kuba of course eri abamuvubu nsobi ki gwe gy'olaba nti wanina epesa mu lo kuvuuka munnange yanyigafu okunyiga epesa efu we nalirabamu waliwo ensobi naye zakola naye kimanyi yazimanyi no kati ndi kugwe nga gwe abeere n'olaba kuba eri abagamba mbu NUP eno politics ono yaditamininga kyamaanyi nnyo mu kaliya yaliye yandibirabye bulabi ngonganze nange bwembiraba kuba nange ndi muyimbi
era ndi businessman naye era waliwo wentuuka ate nentunula obutunuzi kuba mba sina kyakukyusa. Ekitegeeza music industry Kyagulanyi ne NUP baditamininga kyamaanyi nnyo ku kaliya y'omuntu to the extent tolina boogerako yadde bagambako at anyway. Nante osobola okwogera naye ate Bobi Wine yava mu bya music nadda mu politics. Kati politics buli omu osobola omubeeramu ng'omunnauganda naye kyotategedde kibuuze bakulungamye kuba tulina abantu abatusingako obukulu. Kibuuze bakulungamye omanye n'engeri gy'olina okirambululamu. Wabula nti siyinza kuva eri njogera effa nga sisoose kusengejja mu byenjogera kuba nsobola okwogera ekintu nga tekirina gwe kikosa oba eiza gwe kisanyusa. Kati gw'oli wiringa otudde mu katebe ako so w'otudde osengejjezza ebigambo bigamba ne bisanyusa buli omu. Ate kiba kizibu. At least you try ogezaako naye ogezezzaako otya. Era oyinza okwebuuzaako ne bakuwa ku magezi nti eri eppeesafu tolinyiga. Kati ekyo kye ŋŋamba nti buli omu kati nga bw'olaba Kyagulanyi alina abawi b'amagezi. Waliwo n'omwami amutambulirako, omwami we tebamuwamudde bamuyita oba Nasiifu aba ye PA we tali mu mawulire naye omwami omulimu oyo gwakola Mukama yagumanyi. Naye kati toyinza kuddira tuli myaka 25 abakugoberera bali myaka 22 Kochi Kerementi ogambe nti bagenda kuwa amagezi era oyagala bwa president era olina okwogera ku politics nga bw'oyagala. Champion good. By the way, politics ali sensitive. Kati ali sensitive ate nze mulimu abantu bendabanga abagezi kati obanga mu Uganda omuntu gwe twandibadde tuyina kuba basigadde bonna era mbala awo naye omuntu gwe yandibadde nga amagezi agayinza okwogera ku politics n'amulambulula obulungi ng'ogyeko Kyagulanyi bayimbi b'e Uganda kuli GM eno eriko simulaba ndowooza A-pass. Olaka afuka fani wa A-pass. K-pass ka understandingamu ebintu ebimu bw'aba agenda byogera bisooka kimeke kino abantu bakiwadde nnyo obudde simanyi. Bamanyi era gwe bagambye olaba n'omulalo n'akeera ku makyako kuba ayinza ofuna abagobeza b'eyambula ne bafaanana ino. Koyogedde awo gundi yagamba babuuza gundi Vicky Gaza bamugamba unity platform fangoni owagira FUP owagira NUP. Namuga FUP era tubimanyi tetunnabitegera kati omuntu ategeera oyinza vaayo gavumenti obimanyi. N'abuuza interview we wamma ku kyawoteri balalu ko interview gye bali ko yobawo obudde ndisibawa kanajagala omulalu mu ne blood yakuba nnyo ebyaddala naye nga mu mazima bwe kyandibadde politics bintu biyamba nsi kintu kinene muko gwe sigala oba omanyi tuddira ebintu ebirina otuyamba ewaka n'olema obudde okubuweewuwo n'oyagala ate olumba kasootekako kamera n'ofuna pikeo oba oyagala okanyuge naye nga byokanyuga bw'otamanyi okanyuga ki kasasiro okanyuga ki. Omukulu yaddiriramuko okusezaali eri we yatopingira awe akubira Freedom City ne wane no waali yamanyi gwoba olaba yaddiriramuko yamanyi kyagoba kyonna yamanyi wekimuteeka saagala kujajinga table ye right now kuba mbagamba nti wali yali w'amaanyi nnyo nga ne bookings z'amaanyi nga ne buli kyagamba yesu abantu bamwagala naye obudde bunene engeri n'asalamu ayinza okuba akyakola naye kimuleka wa gye bujja. Omanyi bwe otunulya nga alina omuliro right now naye n'omuliro ogwo tumukera gumala ne guzikira bwe kimu kiba n'enkomerero naye okomekeredde otyo. Kiki oyinza okwogera ku bajonalien skin mu muzannyo guno kuba mbagamba bakoze kyamaanyi bajonalien enkolagana ya NUP ne bajonalien skin amanya abo abantu bakozi ba ssente bayinza okuba bali mu badi bwabwe abo beesabula naye n'amasasi politics bamasonyi n'amasasi tegaliganda bebamanyi bo bazanye kasasiro waabwe naye politics ensonga zezamba eggwanga zo bazesonyiwa. Ali ento mutabwe tuti 31 nkuuka yagamba nakivuga ogenda wa tewali gye ngenda kale oba wakugenda nga bagambye it's a must kwebyo ebibiri nkuuka kyemmanyi era kankuuka kuba yentuufu egenda obeerayo omusajja agenda kuba nakivuga sikiwa balina abeerayo kuba tetunnafuna bukakafu nakivuga tebannamuggulawo bamuguddewo ate nga n'omusajja nawulya bagamba galeeta international artists kati kyetumanyi bayinza okuba bali mu firimu zawe nze kyemmanyi kirina okubeerayo ekituufu nkuuka
kuba yo complete bagiteeka buli digito no tojja soboka asibu tasoboka wabula kye kitu mbadde njagala ndagirire mikwano gyange bonna onikesi ng'oli ng'agala okuvuma tovumira ku expo kuba oba ovumanze mbadde njagala otuwe social media platforms zange nkozesa Digital Wizard, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, gwe oyagala sukuma busoko wonna Digital Wizard. Njagala buli omu waba byayogedde bikunyiiza tovumanze mukwano omukulu n'omuntu mukulu asusse emyaka 18 genda omuvume olirwedde ovumwa abo kale tuli ku nsonga ya music abantu ba music babagadde music waliwo n'abagenda okumpaana sebo ogamba temubula era lyajoga kavubuka mwana kavuddemu ebigambo sejasino tebannampa budde temunnampa budde naye muneetegereze bwe baba bakuwadde bwe baba bampadde obudde bajja kitegeera osobola okuanalyzinga ensonga nga bwezi nga tolina gwokoseza music owuliddeko gwenkosa of course lagirira music mwetaaze n'ennyimba sofa ze tulinawo omanye kino kyo kikulu kakati ayetaaza music wange YouTube channel yange weeri eriko Digital Wizard official, TikTok osobola ogenda n'okola challenge ne kano ka Snapchat nako kaleeta oba obuyimbayimba nawe mwebuli sewo nako kabikola kakanyugayo wabeerayo obuyimbayimba kati buli wamukozesa Digital Wizard tulina tokikola ke kapya akaliko follow Kabaka Mwanga yabayitamu mwajiwulira abataasiima mwabamanyi wadde omwana mwamusuula omanyize ndi njogera kati lwayimoja mukwano gwange Digital oli mukwano gwange gyali yatadde n'oluyimba olupya mwasuula omwana ng'ate omwana ali talented nnyo Kabaka Mwanga tugenda mukomya ate bubi nnyo ffe tubalinza nnyo nze singa ali mu ngalo zange mwani naye just omanya obyagenda ne bijiramu ayinamu yatagalamu agenda n'atagalamu awo ne tumunoonya ne batukuba muno gwa transport era n'omunyamu naye bize Digital siwala bane Digital tujja munoonyangako wano eno abagamba nti tumuze nga tunyumyengamu wano waka just yewamba bwewambi abeera mu business oba towe namba isi namba y'essimu kweri ku account zange TikTok kweri era oba oyagala ne big okungwako kweri nina mikwano gyange baddaihadi ba King Sheebah bakadaama bangi mwenda basa batukolereyo Digital Wizard challenge kulimba lulupya tokikola kuba kati naye ekisinkulaba oyagala kunzirira tokikola bambi tokikola kusabira ne guno omwaka odive tokubye nnyo bambi banegamba bambi mukwano gwaffe ate mukwano gwa King Sheebah nze mukwano gwange so tumubeererewo naye nga bwakola ki yamani kyakabinja kuba neyanzege lwaki tobasiibula ne tugenda naye mbagala nnyo omwaka omumpya kuba ennaku tusigazaayo ntono nnyo 2023 akomekerere then tukwate omulala December omukulu mu music amuveemu waliwo agenda omuvaamu zagenda okuddamu kale be babadde beekutte n'ennamba zaffe nga tetulina gye tulaga bagulira n'okale kana kawaani kali ewa basebo ne bajja mutukize tukome wano nze omwana soda mbadde ne Digital Wizard subscribe nga comment nga kwata link okawe munno mukama katonda omulungi abatukuumire Export TV to the world.